Kale, a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Chije kusinzira bode chi video eno wegenda kubenda kateka kutukira kwa Fahad Pre UG kubenda kateka kunonyeza agasobola kubenda kateka happening mu gwanga lya Uganda ne bulgonga na dadagwe ajote sobola kubenda kate otuka hawojitera ke kigalo video sharingira ko abala boxa ko wansi nawo osulendo ze kusinzira ensonga gabogenda kubenda kate ozeulida ko kakino omubidiri samusuza na omuchala manyikidwa ga honorable minister Fiona Nyamutolo sibironji nakamu eranga obufumbo bwabwe bulabikanga buyingiridwa mu third party era kamunage olwo omwana obuwala amanyage amanyikidwa nga Mia omwana ono asimanyi yavude kukikubira nga temunage atandika okuta ebifaananyi bye nga alina omuyimbi Edidi Samusuza gesobola okubira nga tefuna mu ndeeyo galaga nti ababiri bano basobola okubira nga temunage bafunamuko embeera etali ya bulijjo babafunyamuko obutakkaanya kukubira nga omuwala ono agenda ku social media ezenje natandika okubira nga ate bifaananyi bye n'omuyimbi Edidi Samusuza era nga n'ebyasembyeyo okusizira ku bifaananyi biraga nti n'olunaku lwa Idi abasobola okubira nga temunage bajirya bonna era nga bannange sibyago nakamu Fiona Nyamutolo abere nga temunage yenyweza kubanga abaana bobuwala bayinza omaliriza nga munage bamubyeko Edidi Samusuza kubanga ye muyimbi alina sente ye muyimbi owerinnya kugamba abaana bobuwala bangi nnyo badagada okubera nga temunage befunira ku musajja afaanana ekika bwekito genda kubera nga tembaterawo obutami maaso omwogero okubera nga temumanya embeera nga bwegenda mu maaso saidi zo naddala ku nsonga z'ababiri bano Mia sako n'omuyimbi Edidi Samusuza eyo nga kujeyo ndowooza njagala kubera nga tekutwalako ne mu nsonga za Frank Gashumba yavuddeyo ku mukutu ogumu n'atandika okubera nga alumba omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvanyuma kubera nga temunage yadduse mu ggwanga lya Uganda n'agenda mu ggwanga lya America okubera nga ayongera okufuna obuvuddamu era ng'ono ayogedde ebigambo bingi nnyo bimu ku ebinja kubera nga mbikutirawo osobola okubera nga obyewulirako era nga munnange olwomeza okubera nga ayogera ebigambo ebyo kirabika nga yakutte ejjinja n'abeera nga alikuba mu njuki abaana kibamukoze si birungi n'akamu ewa Frank Gashumba ngenda kubera nga nabyo mbikutirawo osobola okubera nga oyongera okumanya biki ebigenda mu maaso sayirize eyo tuula butuzi kalira subscribing akadeka notification bell kukoneko kajja kubera nga tekakwalatinga buli awenda bandese video sheka asha musomo wa dua wansawe namba zimuzita okubistika za kubera nga takulomeredwa agone wenanga binesonga ezenjawulo zichaganya kubera nga tezitera ajja kubera nga tazotinga nawo obulamu nga tebukutambulira bulungi nnyo malidadi sana kama soga zino eza Edidi Samusuza sako ne Frank Gashumba hatimva ini afulumye eggwanga nupo eraga ekiddako tekiriyo no yagambye agenda kulwanira eri tekiriyo Museveni talwanirangako bweru ne bannayuganda mulina yeefu surprisingly wakyaliyo omuntu alowooza mbu Kyagulanyi is a businessman eyakubye security kimoni for 2 months which security 2 months ngagamba nekwese tebamanyi gyendi atya temunoonyangako. Why would the government take interest mu kunoonya Kyagulanyi? Kanyawulidde abatumbaavu mbu zino road blocks ziri mu kibuga banoonya Kyagulanyi. Really? Zino road blocks zibadde banoonya abantu abeefuula ab'amagye. Ovuga civilian car, you are not an army officer, n'oteekako uniform by'amagye ku mmotoka yo. You get it? Lino eggwanga lirimu abasiru. Indeed, lino eggwanga lirimu abantu abasiru. Senga obaddewo Tanzania saalikkiriza nti lino eggwanga lirimu abantu abasiru naye okuva lwe kiri nti oli munnayuganda kituufu lino eggwanga lirimu abantu abasiru ng'era yeggwe kirawuli ky'obusiru ekisookerwako okukomentinga ku by'ekisiru gw'ate omusajja atuula atya mu mboozi z'abakyala ez'okwekoona obugere nga ye teyeekoona bugere omugezi ng'ekikuleese ku mpewo n'oyogerera okumala ebbanga n'okutuuyana n'otuuyana ng'ozze kwogera ku byakisiru gw'olwobeera mu ki naawe tukuteeke mu bagezi 2014 nga baleeta ago amateeka simanyi aga minisikaati waliwo eyambuuzaako oyogera ki ku kya minisikaati ne mubuuza nsi obwongo bwange buli mini ntandika okukomentinga ku minisikaati ng'ate obwongo bwange tebuli mini kakati mugezi wa Nabakyono atwala obudde okukomentinga ku by'ekisiru ate ng'ayagala tumuyite mugezi eby'ekisiru bikomentingwako basiru omaze emyaka 5 ng'ovuma eby'ekisiru ng'era oyogera ku by'ekisiru ng'era olya ku byakisiru mugezi kyono atamanya nti bino bya kisiru tebikyetaagisa kwonoona budde bwange.
mugezi kyoyo ayonoonera obudde ku byekisiru okumala emyaka 5. mugezi kyona ayonoonera obudde ku musiru okumala emyaka 5. waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwetuuma omugezi. omanyi mmwe abakolagana ne bampuuga muyina ekintu kye mwematiza mu mitima gyammwe nti muli bagezi mu basiru, muli bagezi mu batategeera. era ku layini y'abasiru mu bukulembeze bwabwe mmwe bakulembeze. mu bukulembeze bw'abasiru ye mmwe ababategeerera. naye nga bwe tupima amagezi gammwe n'entegeera tegazitowera yadde mu kilogulaamu emu. gawewukira mulaatiri, kubanga ekipimo ky'omugezi tukipimira ku ebyo byakomentingako, ku ebyo byayogerako. omusajja omukulu ng'okomentinga ku mbwa ez'erinnyira eziri mu ggobe, omusajja omukulu ng'okomentinga ku balulu b'okukyala abeeyambula, ky'okomentingako kitegeeza obeera okirabye. omulalu wa wali teyeesaayira mukyala. gwe oba okyalimu amagezi? mukyala omulalu wa wali azise, gwe ng'okyalimu amagezi. tosobola kukomentinga ku kyotalabye, tosobola kukomentinga ku kyotawulidde. kikyowa amaaso, kikyowa amatu. kakati amaaso go be gaba galaba bya kisiru, nga n'amatu go gawuliriza bya kisiru, nga n'obwongo bwo obuteeka mu bya kisiru. indeed eggwanga lirimu abantu abasiru, no wanda. gwate lyali badde litya nga teririmu bantu basiru nga gwe kennyini oli munnayuganda. nkutandise nkugamba senga obadde mu TZ n'ali wakanyi ku statement eyo, naye okuva lwe kiri nti oli munnayuganda sigenda kuwakana. indeed eggwanga lirimu abantu abasiru. ogambye nti road block banoonya bantu balimu bayambala byambalo by'amagye, nga tulina abasibe mu makomera abayambala uniform just eza red, ovulo sina uniform, wovolo eza red n'omuzimbi z'asobola okwambala, ne bagamba bayambadde ebyambalo bya kinnamagye. ng'abaana abamu bamaze mu makomera emwaka, abaana abamu bali mu myezi 8, abamu okulonda kwabasangayo, nga nakati bakyaliyo. ate gwe otugamba nti red block banoonya bya byambalo by'amagye, nga muffe olwo be baakwata olwakwambala uniform eza red mbuzeefaanaanyiriza ez'amagye, ate olwo komanda waabwe gwe baakubira saluti oli mulalu. ate olwo komanda waabwe gwe baakubira saluti ku olwo otegeera bulungi. lumbe ekyo olwo olutta omwana olutaagala taata. ani oyo ayinza okukwata akasaasala akakoko akato naye ng'esseggwanga y'awaka yagamba nti sijagala kugirya? ekyo ekinoonyesa abambala ebyambalo by'amagye. already ffe tulina ba victim mweyo embeera mwe mukyanoonya bunoonya babyambala, naye ate ffe tulina abaakwatibwa edda nga komanda waabwe akugamba ndi kudduka mbw ate banoonya babyambalo by'amagye. olumbe lututta omwana ewaka mbw ate ggwe taata osala. embwa eridde ensugga ate ggwe ogiwanikira ennyama. otegeera bulungi olyokke ne kakanulanga amaaso, wuliriza bulungi wano, wulirizawo bulungi, n'okanulanga amaaso ng'olinga ng'ente, ne weeteeka mu luubu lw'abategeera by'otegeera by'otategeera n'oyagala obikomentingako. naggamba nti twagenda ne Juma mu maka ga Makutuumu ne tutula ku dining nga buli kyakulya kwekiri, naye nga kiri gy'oli ggwe okukwata woonaalya. si buli ekiba ku dining nti olina okukirya. nga bw'ogambye nti bino bya kisiru, kakati ate ggwe omugezi obadde obyerekereza, naye omusiru era ale bya kisiru, era ayogera ku bya kisiru. Tojja kunsanga nga nkomentinga ku bbaluwa ya mulongo, tojja kunsanga nga nkomentinga ku misomo gy'abakulu. eyo si layini yange, eryo ekkubo si lye nakwata, era bye nkomentingako ebyo bye mba nakwata. gw'oli mugezi wa ngeri ki? ayogera ku by'ekisiru. era bwe tuyita abagezi nga naawe ojja, kale tuleetere ku gwe wazaala tukakasa amagezi go mu kwola.
n'abalalu bakuza, abaana ab'empisa ne bafutamiivu bakuza, abaana ab'empisa. Muwala we alinga nkima mu bbaala yeewojjoola nga Zidoro, mbu naawe oli mugezi. Ekintu ekyalibadde kisookerwako n'omugwenyufu ku kyalo akuza, n'omulalu bw'afuna omukisa oguzaala akuza, era abaana b'abalalu bavaamu abaana. Muwala wo ali mu bbaala yeewojjoola yeeyawudde ati, muwala wo obwereere bwe buli ku social media. Muwala wo talina bwereere. Omanyi abantu abatalina bwereere? Muwala wo talina bwereere. Muwala wo talina bitundu bya kyama. Naawe oli wano weefuula omugezi nga n'okukuza kwakulema. Muwala wo ali ku mitinga nkima mu mabaala be ba stripper. Yeewujja bwewujja, omwana yeetooloola alinga nkima bweswi ne kaveeno ne bweswi. Kazidoro mbu oyo alina amagezi kakazaala. Nga kazaala mwana oyo asobola okubeera n'amagezi. Nga kazaala mwana oyo asobola okubaamu n'akategeera. Abaana y'endabirwamu y'amaka. Era bwe twasobezanga eyo gye tutambulira nga babuuza omwana waani oyo. Ffe kyovula bajjajja waffe yali yatugaana mu nnyimbe ezitali za mu kika munda. Oyinza okuluvubanya emmere ne babuuza muzzukulu waani oyo. Oyinza okukola ekyobuza mwana waani oyo. Kakati omwana gy'atambulira akiikirira famire yaabwe. Tunuulira omwana wa Gashumba, then opimireko obwongo bwa Gashumba. Agenda kukuga kimu omusinga okuyingiza n'omubbi ayingiza, n'omutemu ayingiza, naye azijjeewa. Era omuntu asobola okufuna ssente mu bulungi ne mu bubi nga ye agayenze ngenda kufuna ssente, manya taata we yamukuza kisassalala bw'aba bato yamutendeka. Nti ekikulu si kya kubeera mwavu, naye ekikulu kya kubeera na ssente regardless ozijjeewa. Manya nti taata we yamukuza abeera kisassalala. Kakati omwana wo Zidoro, omwana wo stripper, naawe ojje ku bannaggwanga ne basseggwanga ku nsonga gye baasuulira akalulu, ku nsonga y'obukulembeze bwabwe ne ku nsonga y'omukulembeze waabwe. Gwe let us assume nti obululu Kyagulanyi bwe yafuna kale bwebwekka bwe yafuna. Gw'omanyi abantu ababeera yeetisse ku mutwe, omanyi abantu ababeera bamukkiririzaamu. Ofuula otya ensonga y'eggwanga n'ey'omukulembeze w'abantu abasoba mu bukadde n'obukadde? Eggwanga lino lirimu abantu abakisiru, abantu gw'oli mugezi, kikufuula mugezi okujja okukomentinga ku by'obukisiru. Kyekyoleka amagezi go, kyo kyereka bw'otegeera ennyo. Era tukuba aleluya nti omugezi azza komentinze ku by'ekisiru. Naye olya mmere ki? Kale omwana wo njagala afuuke ekipimo kutupimira ggwe amagezi go, kubanga egamba nti kyalya kyanaafulumanga. Era muze aviira ddala ku ngozi eyagwola, mwana mugimu aviira ddala ku ngozi. Bw'otunuulira Shira nga tomanyi kitaawe, osoga nti kitaawe yalimu amagezi. Bw'otunuulira obutambi bwe obw'obwereere obwewojjolera ku social media, osoga nti kitaawe yamukuza bulungi ng'alimu amagezi. Magezi g'amangi ge gaayambula omwana wo Peti. Magezi g'amangi ge gatufuula omwana wo okwewojjololeranga ku miti. Nabagamba mwabaale mu kukuza abaana bammwe muve ku baana b'abantu. Ayagala omukulembeze gw'oyagala mweguluumingire. As simple as that. Nze sigenda kunoonya mukulembeze mu baana ba Kyagulanyi. Omukulembeze wange ali mu nnyumba gwe ndi muguluuminga. Era sigenda kunoonya mukulembeze mu baana ba neighbor. Omukulembeze wange ali mu nnyumba gwe ndi muguluuminga. That is why nze sirisikirwa mwana nti wa muganda wange, mwana nti wa omwana wange alina okunsikira. Omukulembeze wange abeera mu nnyumba. Kakati mmwe abaakuza obubi abaana bammwe temulina moral authority edda ku baana b'abantu. Gundi wanaakola bubi, gundi leeta owuwo. Omwana wo watugamba agenda kubeera nga Kadaga, watugamba agenda kubeera nga Specioza. What happened? Specioza ali mu bbaala yeewojjoola, yeetooloola ku miti
baspininga mu spinning abasajja mbu ne bamumaasuliza ssente tofaayo kasasi beera ssente regardless ozijjeewa regardless we move Kadaga ali ku basajja abakuba kalifomu amuteeka ku mabeere nga bayonka nga bazirika nga babba ssente okumanya toyina nsa musajja ggwe ofuula otya omwana wo bait ofuula otya omwana wo bait okusikirako ebyenfuna ofuula otya omwana wo bait omuntu atasobola kuba taata tosobola kuba mukulembeze eyo sigga omanyi sigga bwezaala ogw'okkuza guba gwa maama teyagala kumanya mwekuze eyo mbaata embaata bwezaala obwana bwekuza bwokka kati sigga ezeeyogere ku by'obukulembeze nga n'ekisookerwako ekipimo ky'obukulembeze maka kyagirema ekipimo eky'obukulembeze ekisooka waka kyabulema wano juzi yagenda kuwakankula muwala we muganda wa bijjiirwa mukyala we afaanana bijjiirwa n'awasa yagenda kuwakankula ti fayiromenti ekulinze mu Uganda empyaka wasa omwana muto ne kumuwalawo n'omuteeka ewaka kati simanyi oba oyo omwana gwe yazaala oba muzzukuluwo oba muwalawo oba mwana wo simanyi waayi oyo omwana ali ewaka muzzukuluwo oba muwalawo agira omuto gumulinga omweya gwa binaayisa nakalaba n'emabegako ssebo keegeziwaza amanyi anayo kujjako essimu kintu kibi nze lumu bannaamu obukuyambi wange eri agenda eggulu ng'alina byazannya byemmanyi nze nkuwa ky'oyagala nakikuwa nze singa mba nnina kyenjagala nkuwa ky'oyagala okundabamu ne bw'oba oyagala kulaba nga ndi stressed nga kye nnina okuyitamu nze okufunamu kyenda nkikuwa era mwazannyanga awo ne muzannyirira ne mbatunuulira naye awo temwagala nneebakenga kiro nkibawadde n'ekyo ne beekubira amasimu tukalina lunaku lumu lameka yambuuza naye okikola otya okontrolinga feelings nze nga ndaba naali badde nakola dda bwemwa oba wanga kyebaagala gwe okufuna kyokola ki kyoyagala obaleka baleke bazannye nalina tica eyo ebitambala omwana yatuuka leeti bamuyitanga kibirango bw'atuuka leeti mu kibiina ajja yatadde ekinanka kyamuwugula mu mutwe adamu abajjayo emboka amukube n'alaba muwugula genda otuule eddagala lolikoze genda otuule ompugudde eddagala lolikoze kati oyenze era nakulaba nga weesiriwaza bannange musuzaako essimu bannange omwana yakwakkabi nekukuba akafaananyi ng'essimu neŋŋawo okay nkikuwadde nze oyo yenze muli b'amakya muli bantu ba wansi nekeesudiyasudiyanga nekeeteeka mu bategeera nga tekategeera nekeeteeka mu bagagga nga keekoppa emmere nekeeteeka mu bali obulungi ng'engoye neekoppe kayina amabanja kemulaba ku buli street bakabanjako ez'emmere ebirabo by'emmere bakabanja ab'engoye bakabanja buli wamu bakabanja nga nennamubirwa akabanja oyo wa Dream Restaurant akabanja oye batakabanja akemulabaako keesiriwaza keefuula akategeera keeteeka mu layini y'abategeevu kati ate laba ono ozze wano mu mawanga ag'ebweru otulimba bw'ogenze Bulaaya naye bw'ogenda e Bulaaya buli w'ogenze oli mu kusala ndongo na kunywa omwenge tolinaayo kyamagezi oba bantu bakukunavu b'otuusikiridde kuba bano tojja kujja wano tulina abayaaye bangi wano mu Amerika nze wano ndi wano mu Amerika tulina abayaaye bangi
n'abatali bayaaye nabo weebali naye waliwo abantu people of substance abasobola okutuukirira people of substance naye abo tobatuukiridde naye bw'oddayo emabega ng'olimba abantu nti mbadde mu Amerika okozeeyo ki okuggyako okunywa omwenge essaawa yonna abaana mweteeketeeke abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto nekwokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngaliwala manetaze enamba yange yeno 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala kulondera kulwa olina ebizibu viza zibuze akulongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumbereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kukulondera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.